Andi kati zaake bambi musajja wattu. Engeri gy'ataaliyo nga tutandika ekintu. Ate yaliwa. Zaake teyali. Nga kitandika. Zaake yali personal assistant wa Nsereko Muhammad. Nga tiimu ye erimu Nsereko yagitegeerera ne Katolu bwamu. Naye obudo Zaake yali mbaka wa parliament. Anti. Mbaka wa parliament atenga personal assistant. Gwe totugoberera na Zaake. Naba nnono. Nze mbadde mmanyi ebamu kubaatandike. Ewa. Gwe nabo ne bali abalamu bamu kubaatandike. Nedda ssebo. Zaake yali. Yajja kikutte. Nga bamumanyiro mbaka parliament atebeera personal assistant. Ate Nsereko omumanyi gwe. Akukwasa amasimu. Chia. Nyamulo nasaa ku parliament nga ina amasimu. N'obutaka ono serikali luddawa. Akwasisa amasimu gesimulaba. Nsereko omumanyi kakati talina kyamanyi bambi. Teyaliyo si author. Kivula basobola okuduulukuka bw'atyo. Ogambye yayogera ebigambo. Nego nate naye gulo nanga mwefutu soja naawe simbaka apa. Okitegedde. Akirizibwa okuduulukuka bw'atyo ani amubanja obwa president. Obwa president amubanja Kyagulanyi. Ye yafuna dobaka. Ye mubaka. Tayinza na kusukka waawo. Ne bufuutya. Tasobola. Okiwulidde. Kakati yalyogedde ki? Waayo padde mapya. Nze mbadde mmanya abamu kuba. Nti wa Mukasaka? Yo wa Mukasaka. Iya. Si wa Mukasaka. Abo Mukasaka nno ssebo nga tetuwera tuli batono. Amekawa kyali. Abo Mukasaka. Eriyo Chairman Nyanzi. Ne Waiswa. Waiswa wa Mukasaka. Waiswa twali naye. Abo bonna balinyire tokosi. Abo bajjo wano juzi wano. Kale, wona wosinzira okubeera nga wotulaba nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwaziza okusaasidde mu ngeri y'enjawulo. MS Media esaasira General Bijirwa Moses yafiiriddwa mukulu we Mr. Martin Bijirwa. Ebbaluwa eyo nno ndabye ya Secretary General Francis owa ERP. Okuzika kwa Sunday lunaku lwa Easter wiiki eno. N'abalala mwenna abafiiriddwa tubasaasidde nnyo. Afunye ebirungi mu wiiki eno ate gwe tukuwozaayoza. Olwaleero nyina General Bijirwa Moses tugenda kwogera ebigambo olunaku olwaleero. Agenda kubuuza tutandike. Gino wasuza otya? Buuza abantu. Abalayi baffe abalungi ab'omukutu guno ogwa MS ndi musanyufu okubeera wano nate. Nja kusonyiwa engeri gye ndi mu bintu by'okufiirwa oba coordinatinga kino nakiri. Mawulire si malungi era lwakuba ndi tuli balwanyi nnyo nali badde siize na ku muzindaalo wano. Naye olw'okuba revolutionalist tukimanyi nti okufa is part of the revolution. So tusigala gwokyali omulamu olina osigala ng'oli soba osobole okumanaginga ebiba bigenda mu maaso nga waliwo afudde. So naye nga amawulire matuufu ago mukulu waffe yafudde gutwadde nga twogerako wano wali mu Cancer Institute ye Kampala e Mulago era bode tugijeeyo ekiridde Buyende. Kunaku lwa Sande saa 8 zennyini tujja kuba tumuteekayo. Buyende Budoola eyo yennyini gye nviira ddala. N'erinnya liri omuliwulira Bigirwa. It's a family name. Muzeeyi waffe yalituwa. Tusaba Mungu amusaasire. Nsabira baalese ku bitanda. Wano ku Cancer Institute. Mungu abaddiremu nabo batwalirizeeko naye nga embeera si nnungi era tusaba mwami gavumenti ategeere nti alina obuvunaanyizibwa obw'okujjanjaba abantu. Cancer Institute yeetaagamu omukono omulala ogusobola ogiyamba okusapootinga abaki abalwadde. Otherwise yali badde akyalina mulamu singa obujjanjabi bubaddewo. Singa obujjanjabi bubaddewo.
kubanga obulumi obwamuse ate twali tusobola obumanaginga mu private clinic naye private clinic yali etukubye akasente nga kaweddewo olunaku bamujjanjabira miliyoni 4 olunaku lumu kati facilities ezo zimanyi abeerawo ennaku 10 miliyoni 4 kumaliza oseetudde luwanyi lwa ttaka era kuba kuseetu osaaga n'okusaaga so mwami gavumenti yeetaaga okwongeramu mu sekita eyo kati ensi nga South Korea bw'olwala kansa kyekola kuba eba ekimanyi togenda kuwona kyekola bakuwa ekitanda ewuwo mu maka go ekya gavumenti n'omulwaddewo n'eddagala n'omusawo ajja n'akola ki n'amonitaringa okukyusa kino nakiri n'okuwa recommendations ez'enjawulo kubanga beewala nti ogenda mu ddwaliro sente z'ogenda okukozesa buli lunaku mpitirivu nnyo ate tagenda kuwona kati yo gavumenti ekiyingiramu n'ekitanda ewaka yo ne handling ebisigadde kati zezo gavumenti ezifa ku bantu baazo yaŋŋamba nti lutwengeri amaaso gye gaaziba eyaswe yajali buli mwezi bamusindikira omusawo okujja okumukebera okulaba ate omusawo gavumenti emusasula buli ssaawa emuwa $300 buli ssaawa kati bwamalawo essaawa 5 ng'akubisaamu ssente nga gavumenti emusasula ate kati n'ono naye engeri gyali kati omutuuze weeri ate nga talina kyasobola kwekolera era naye asasulwa buli wiiki bamuwa $1,000 kwalya kubanga naye alina abantu babeera nabo okiwulidde kakati ino ze gavumenti kati omuntu n'owe basasula musolo kitegeeza asasula omusolo nga wegugenda olabawo si bino ebyaffe ebyekiyaayi ebyaffe ebyakuno so kitalo nnyo era mbikira abalwanyi mwenna abalwanyi ab'ebibiina ebyenjawulo saba mujje mutuziikireko nga famire sijja gamba nti mujje munziikireko sinze nzekka ali mu famire naye mujje mutuziikireko omugenzi tumuweesa ekitiibwa ne kuliko kuno bangi babeera bweru babeera watu nga tajjasobola kuziika waliwo babadde ennamba ng'asootekako amabugo owamma n'ekyo nakyo kubanga ng'amabugo geetaagisiza ddala ebitulini bingi enamba eri 0772 849088 ne 0704 965 446 0772 849 ne 0704 965 ezo namba zaffe zombi sebo oyise okwo olubugo lwo oba omugayire eri ewaffe mu Lusoga lujja kutuuka era tujja kweyanza sebo kale njala tutandika n'ebino ebigambo mpola mpola olwaleero kyakutte kaadi zaffe nga balya Museveni mu ngalo nga babadda ku mulama gw'abantu bannange mubatandikirewo bagoba ate tetugenda komaawo tulina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu paliamenti ku kaadi yaffe naye nga bali aganaaga balinyeeno so oli omuyosibaagalaeno balinyeeno njagala bategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli mubeeyo mwesimbewo ebigambo biwulidde bali ku kaadi yaffe naye nga balya mu ngalo z'omukulu mwami Museveni mutandike okubaguba n'abo abali mu paalamenti nga bali aganaga nabo mubeesimbeko bino ne bigambo pulezidenti wa NUP yabyogedde nga yakava ebweru nga waliwo sikaaneni ya miliyoni 10 Mwanga Kivumbi ng'akoze ogugwe yamwebazizza nnyo action gye yateekinze nga acting group yaliwo bino bye bimuze ku bye nalonzeeyo ku ebyo bye yayogera bitegeeza ki Tulumba 2026 wenaba bakaba 57 naye ogamba bano n'abo abalya mu ngalo zoono
besimbeko kyoka baddaye naye ensi eno nzibu nnyo abantu bonna baali badde bamanyi ebyo byobufuzi abantu bonna baali badde babimanyi kubanga ensi ekugondera mu kugimanya ng'otegedde ebyobufuzi kubanga kwena obunanfuusi bungi ebituufu toyinza kubiraba nga toyingidde byabufuzi bw'oyingira mu kisalo ky'ebyobufuzi omanyi enkwe n'obunanfuusi ebiri ebimalayo kakati omukulu era wanaye jjajja mukisa gwalina sigulabanga ezo statement omukulu ze yakoze zonna mu ndaba eyange zikolera jjajja lwa nsonga era jjajja aba yakuleetera omupiira guli mu bokisi yo wedefendinga bwedefendinzi toyina budde buleeta a new strategy either okwongereza ku babaka b'olina obungi oba okutwala jjajja ye kennyini eyo strategy takuwadde time gikola ki ne space tagikuwadde kati space gy'osigazzaawo yakwefuula mbu okirininga nnyumba oli mu defense yo bwe bakukubira taaki oba kale mwogugabira toli mu center tonagisala center oli mu haafu yo ne mu box yo mwokubira bupaasi obutonotono wefuula mbu ogusamba ate nga mu mupiira tugamba the best way to defend is to attack. Ati bino ebigambo be defending abo defending. That is a defensive mechanism. Those are defensive statements. Muhafu ye ali muhafu ye akugambye abali ku tiketi yaffe. Ngabali anono. Bali mu ngalo zoli. Ali mu defense ye omupiira jjajja yagumuleetera. Okiwulidde? Ye jjajja abasambe bonna eri bavuddeyo muhafu eri bazze baagala kuteeba. Kati gwe? Kati oli mu kwedefendinga. Njagala otegere bulungi nnyo concept eno. Bwe ziba golo 2 mbasi sigala ku golo zange 2. Anti the best way to defend is to attack. So who is defending in that scenario? Ona akulumbye. Anumbye. Opponent wange. Kubanga omupiira agulese wuwo ono omuteeba ddi. Naye ata ina opportunity kuteeba. No, sawa yonna akutegula. Ali mu box yo. Akunyigiriza nawo taddeyo kibasi kyonna. Nesa yonna wekuba onigolo. Gumanye process eyo ey'okureplacinga ba incumbent. Eyo bakuba mu kubitoki nti ono ali ku kituufu ono tali ku kituufu. Omanyi oluyiro olwoba okolezeza olwo kiba kibi bane manyolaga bwerufu obwerufu ani abukusabye kozi bagamba demokrasi atakola mu bibiina bya bufuzi nga tonatuuka mu power toleetanga sitole za democracy oyina sooka tuuka mu buyinza oyina sooka kukwata power n'olyoka okola ki onyumya sitole za constitution accountability rule of law ate ebibiina ebyasuza democracy byasigalawo FDC yasigalawo DP yasigalawo democracy kakati njala okutegeeza era nze katono nguleo ne kasigala nyweko kasanalabye eyo statement tewali mulimo kubanga kasitobanga oyina ababaka oyina 5% 95% togiina ate 5% gyolina gyolegeramu olukoba buli dakiika gyolegeramu olukoba toyinza kulamyawo tebakulimba kubanga okunze abantu besimbewo bagenda kujja 8 kwemupiiwo ekyokubiri oli ajja kugamba principal yatugambye mulidde sente mulya mu ngalo za jjajja tukwesimbyeko nyekovaayo era bambabagana n'okwogera mu constitution naye nga nono gwolese mpitu by'omupya talina garanti nti agukuba munda bwekiri kati ate tewaliwo incumbent MP avaamu ate basobola
olidde ku mugati gwa parliament ng'ogamba nti atogera gufuluma avaamu ng'akalulu mukakubye mukube asigalira naye ajja neyeesimbawo alina okukomawo mu box kakati omuntu yenna eyamugambye akole statement ezo tamwagala tebakulimba kiringa mu magye bw'onoozanya ne bachief noddira bachief sibo be bakyali mu ofiisi be balina command ku department zebatwala notandika obba nafuya mu bakaputeni mu maaso g'abaana mu maaso g'amagye chief kakali kiba kitegeeza kuba oludda mu ofiisi nga wabalawo afande omulala agamba lakini afande mbona komanda ni chief namna amesema anazarawa kabisa omukizamu amaaso emigomo gitandikiraawo kakanabanza n'okuwamba osaga n'okusaga kakati gwe linda olutalo lw'ogaba kaadi awo jadduwulira pozi bagigabire ku email ebatagigabira ku email balina okuyita poliisi ebataasi gye bataagala anti bya kibuli asinga okutiisatiisa yatwala bajja kuyita poliisi ebataasi ebatakola ekyo tugenda kulaba ebyafaayo olwoyangamba nti kaadi zino eziwedde 220 bazigaba bagamba atamatidde osobola okuwandika petition wekola ki okwemulugunya naye mbu ziri wali ku kitebe zitudde bwe ziti ate petition yekola ki wemulugunye nti oyo gumuwadde kaadi yamutegule kakati kati Katabu agenda kwemulugunyaawa Katabu ye namusaasidde nga agenda kuvuganya ne Rubongo ya abagaba flag ye namusaasidde da Katabu agenda kwemulugunyaawa namusaasidde dda kati wano tetuli mu kirininga kibiina kya byabufuzi self destruction yeriwo bakiyita self destruction yeriwo kati ate okirininga ki tewaliwo byokirininga naye waliwo abamanyika nti abo bagenda nayo statement tolina kugikola yala okutegeeza abagenda ensi ebamanyi balekere ensi tobanyega bwe genda ku byolina okukola nga commander in chief strategy gyolina esibukuula jjajja bano yogedde ku babaka fe kizibu kyaffe babaka tukubirewawo olutalo plan y'olutalo semaziina tugoberere eyo oba etuleme gwenga omuduumizi waffe n'ate tuddemu ebyo fe waliwo emupya atalya mu ngalo za Museveni taliiyo kasitoba ng'ofuna omusaala kitegeeza gavumenti ya Museveni ebyekusasula butereevu yesasula gy'olose ennyonyi era n'ebyuma alina bya gavumenti kati ate ogamba otya nti mubagobe ng'okimanyi ddala bulungi nnyo paliamenti yajjajja yagiwamba nga n'emmotoka ya Ssennyonyi epaakinga wali ng'oyogerera wano epaakinze wali nga nayo yajjajja nga n'okuzikira tezikira etokota butokosi naye ng'ogamba mubatwalaganye ffe nodde n'otusuliwaza mbu tukoze tutya mbu tumutwala ebyo tebikola manyi nabadde ku mikutu egyo nga neetegereza message eno eya regional political empowerment abantu nobalaka bagitegeera nandaba omusajja omu weebweru eyo y'omu ku basajja babadde ba blogger abamanya ba NUP ng'agamba nze NUP okuba okukuwagira sigenda kukuwagira okwata otya kati ye nga kyeyemulugunya Lubungu yave asobola okugenda n'esimu ebala naleeta ekifo muli otute mu Kampala Central nga wano twawambawo dda neyemulugunya ku bifo bingi mutima nengamba naye message yabijjula erabika abantu bano bagitegeera naye nga babyogera bano ba blogger abaali nga bw'abanga agenda kwogera ku nsonga tatunulira side eno naye ye kasaafuna side eno naye nga akomerera NUP Lubongo ya Kyagulanyi agamba lwaki mukwata omuntu ono
asobola okugenda n'atufunira kiri ekifo ne mumuleete wano we twawamba edda nga yenna gutaddewo asobola okuwangulawo. Teyategedde kikolwa kya NUP mu nsonga eyo. Ono teyakitegeera? Kankimutegeeze. Omugaso gw'Oweekitiibwa Lubongoya obutagenda Mbarara oba Bunyoro kyekyo najja mu Kampala Central kyekyo kyennyini kye tugamba nti politics wa regional political empowerment as the Secretary General of the National Unity Platform. Akimanyidde ddala bulungi nnyo nti mwankola NUP teriimu. Yes. Kakati yesimbe weri. That is regional political empowerment. Afunayo ekifo kye. Yesimbe mu Buganda. Walina ki? Ekibiina we kiri. Eri tekiriiyo. Era erifu twali tusindikayo Mugisha muntu. Mwengaba ERP. Kati NUP yatwanguyiriza omulimo mu nsonga eyo by practicing it. Buti kati twagala kiteeka mu document. Kubanga ne waiso mugamba busoga vayo ERP eriyo. Jangwe ona wali nupu. Wali tewaliiwo nupu. Kubanga ono bloga yabadde ne mitafu gimweti. Namalubongo ensonga gye yatuwadde atugamba nti simanya Mbalala wala. Nedda akitegeere butegeezi. NUP yabadde ekugamba nti I am not everywhere and I am not anywhere. I am in Buganda. Therefore, amagye gange gonna twenyige wano. Okyegedde. Kubanga bw'ofuluma Buganda bwepa network ekwata simu ndala tekwata nuupu. Tekwata nuupu. Kasofuluma Buganda. Kasofuluma Buganda. Kubanga singa bibadde bya nationalism nga nuupu eri everywhere. Nubian singa ali West Nile. Singa yagenda. Arua. Lubongoya naye singa yagenda. Arua. So mwagamba eyo Mbalala ne walala Mugisha muntu agende. Agende yakubeeye ekikopo kuba ye kisoka musajja mukulu. Is a senior politician to the level of commanding the army for 9 years. Is an opposition leader now. Kakati obeera omugamba ki? Bw'aba ayogera ekigambo kiwulirwa. So yali alina genda Mbalala. Genda Mbalala asimbe ya makanda naye kennyini anoonye constituency gye yeesimbamu. Ng'omubaka. Honorable General Mugisha muntu tumuleete wali. Kakati abantu beebuzaabuza. Beebuzaabuliza mu buntu obutaliimu obutonotono. So kino kye bakola kikona stamp mu regional political empowerment. Kituufu ddala. Era nze njagala kubayozaayoza kutegeera concept eno. Kubanga yeeyo. Woyina amaanyi. Goyinza okwesimba otalina maanyi. Ate wakimbadde esibe. Okiwulidde? Kakati wali ebusoga ayinza okuddamu okumalirawo obudde. Musajja mutuufu. Nze nkugambye era ndi naye ku ekyo. Because institution mwali eri wano. Singa onookwata nuupu n'ogitwala erango. Era bagenda kusekerera busekerezi. Bagenda kusekerera busekerezi bagambe lakini wona huyo Muganda ametoka wapi? Wali eri erira. So mweye mbeera sijja kuliiba. Lowera yakoze ki? Yakoze kituufu. Newaiswa. Bakoze kituufu kubanga ekibiina kyabwe kiri wano. Ate tebali lwedde kukivaamu. Kati kabajje we kiri. Wanga oli okayina okola ko yadde agamba nga wogenda eyo olango wawa okuba enkuŋŋaana busoga ne zijjuza. Lwaki tozitulaga n'ogenda nayo n'otekayo bakandidate ye nga kyeyemulugunya nti bw'ogenda eri enkuŋŋaana ozikuba. Ate bakandidate abali badde bagenda eri ate obasibi wano mu Buganda. Ngayagala enkuŋŋaana ziri zitandinge mu box. Kakati akuba enkuŋŋaana n'abantu ne bajjula. Ekyo tekitegeeza nti alina obuwagizi obulitangible ku ground.
kikitegeeza abantu kyekimule mbadde manyi abantu bajja kufuna message abantu bawano bawagira muntu biki byotukoledde ozitowa kyenkana ki oli waawa okitegeera kakati ani akuteekamu ssente ebibuuzo byonna abataka babyebuuza balina obudde bwebuuza ni akuteekamu ssente oyinza okuba oliwo opposition ate ng'ozijja wa genosale kati baba bamanya nti tulinayo mu kalulu akasente ke tukalya naye mu bokisi taliimu era ne beeyisaamu amawulire ne gatambula onokakananga mu box toyinaamu naye nga baziridde tukume wano eddakiika zaabwe za 10 tezinnaba 10 zaayiseemu dda asuze mulumbe yabise mangu gino ayabika bwatyo owaayi emundu ng'ekaaba ludde bwekiro buzibu nnyo twogere ku kika akati njagala tugende pointi ya emiliyoni zino 10 nenkwata leader opposition oba bakulembera opposition nebakuttemu ensonga eno okutuuka essaawa yakaakati kiggwerawa kibaleka kibayuzizza mu constituency zaabwe ng'ababaka kuba buli omu abagamba ffe tubalinze mu constituency kikumi mwakiridde naye tubalinze opposition eno ekutte etya ensonga eno emiliyoni 10 kubanga mwenale buli wana bakuvaayo ndulu eri awo ensonga eyo kakati ensonga emiliyoni 10 jjukira last week twagikuba bulungi nnyo ku Mande naye ensonga zinagamba abantu eziviirako obuzibu bazitegeera bulungi nnyo naye abamu in fact weebale kunzijjukiza omu yakuba essimu nga teyemulugunyako ekyokugamba ekyo kyoyogera ekyabalonzi nti erevo y'abalonzi eri wansi abalonzi balina okutegeera kiki kye bakola nti olonda omuntu oyo ow'ensanga agamba nti bo nga abalonzi balina buzibu basobola n'okwekennenya omuntu naye n'atuukayo nga ngayogera birala ate oba balina kunjuuza nyina wano n'ekibuuzo ky'omusajja omu giroddamu awo nga bwe nkunoonyeza wano ekibuuzo ekirala ky'omusajja yangamba nti kikubuuze nga tusisinkanye oli yemulugunya agamba abalonzi tebalina buzibu mwekwasa babwereere bani abalina obuzibu bannabyabufuzi abajja ne balimbalimba ne bagana ne batakola balina kukola naye bo bakola due diligence ne balonda nekiggwa abalonzi mbavunaana kuwa General Museveni babaka 4 bwe buzibu bwange bwokka ate mwemba mwesibye Kampala nga muganya ogendera sebo zenesimbawo zenesimbawo ngamba gwe wesimbawo naye banna abalidinga opposition balaba tebakola kakati ensonga y'abalonzi tobajjaamu nga bwe nagyogera bati ensonga ey'okubiri ya bibiina bya bufuzi engeri gye nagikwasaganyaamu ebibiina by'obufuzi biremeddwa okusomesa abalonzi not even kusomesa balonzi ebibiina by'obufuzi biremeddwa okuzimba obusobozi obukwata gavumenti by feeling constituencies ezitaliimu bantu ezitaperforminga ku mulundi guli kati ku mulundi guno zibeere nga ziperforminga kubanga ekyo kiri mu mandate yaki y'akakiiko mandate y'akakiiko k'ebyokulonda ne parties parties zennyini executives za parties tezirina activities ezikola okuteekawo embeera etunda ekibiina ku ground abantu batandika okwesiga ebibiina nga bali kuki abantu babeere convinced nga babesinga ku merit ku busobozi obwa abantu besimba such that tufuna abakulembeze abateeketeeke ekyo tekyasoboka
era tekisobose kino teekateeka abakulembeze bonna be kinaasimbawo nga kiba equippinga with the right information, capacity building through orientation workshops n'ebigenderako, okuorganizinga public speeches n'ebigenderako n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kisaawe ky'omupiira, I mean mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Yes, so abopposition okugamba okujja ne bacomplaining obucomplainings ne balamenting obulamentings mbutemuzaayo, I mean muzeeyo sente abazitutte, eyo emboozi tugibaddemu emyaka mingi tetujagalira ddala giwulira, kubanga emboozi eyo tetunafuna results zigikola ki, tunafuna results results eziprovinga nti omuzizaayo kino kyekibeerawo, bwe ziddayo gavumenti ezikolamu kino, bwe zitaddayo era zigenda wano. Kakati ebyo byonna tebanaba bikola ki, tebanaba bitugamba n'okubikola. Kati watudda wano ku nsonga gy'oyogerako ey'okuteekateeka bannabyabufuzi, kibiina kya byabufuzi kyokka kyekivunaanyizibwa okuteekateeka bannabyabufuzi. Bw'omala oteekateeka bannabyabufuzi n'abeera nga wansi, ate omulonzi bw'asigala ku levo ye, kyo kibiina kiti. Anti buli oteekateeka omukulembeze ow'ensa agenda mu bataka n'obubaka obutuufu, nabo ne babeera empowered, ne bamuwa akalulu nga tataddemu na ssente kiri awo. Ekibuzo kyo kyagambye ki? Ekibuzo kyono kigamba please ask for me General Bijirwa why does opposition ndoza yadagamba why does the opposition appreciate his efforts towards the struggle, what could be the problem? I will be waiting for my answer on Friday next week. Yeah, tabako restaurants Airfix restaurants n'ekibuzo kyekyo lwaki opposition ndowooza tesiima mirimu towards mu struggle, ekizibu kiyinza kubeera wa? Ensonga ziri bbiri. Ensonga ziri bbiri. Esooka total ignorance, obutamanya bujira mu nsonga ebweti. Buli oiginowalinga ekintu ekituufu oba ofuuse ignorant. Atamanyi atalina kyamanyi. Naye ng'omanyi olesewo ekintu ekituufu. Nkugambye kasita bw'ogenda ewaffe eri gye tugenda okuziika mukulu wange n'okola ki? N'okubayo olukuŋŋaana naye nga by'ogenda okwogera byakyana kito oba tobayambye, kuba bali mu kyalo bakusuubira gwe avudde e Kampala okujja n'amawulire amatuufu era bali lwedde okugawuliriza. Kati ebibiina by'obufuzi okujjako okwekyangira e Kampala biri luddawo mu Uganda, biri luddawo? Biri Kampala. Kakati Kampala kasita w'obeera ne Kampala yekka tolina ky'oyinza kukola mu byobufuzi bya Uganda. Kyova olaba ffe ERP twaleeta akakodyo twagala kuzimba kuva wansi bwe tujja eno waggulu, okitegeera? Twagala kuzimba kuva wansi bwe tujja eno waggulu. So okwasiba mu kibuga nakyo kizibu kiri awo. Ebibiina by'obufuzi biri eno mu kibuga eri wansi abantu bali ku lwabwe. Buli omu ali ku bibye. Ebibiina by'obufuzi eri mu byalo twalekerayo NRM. Era newe mujja kubeerayo. Yeyegiriisa mu byalo yokka, NRM ne beevuganya, ne beekuba amagye amavundu, ne bakola ki nga tewali wadde abayimiriddemu.
nga bona benali mpaka baja ne babatawuza nga tewali kyovola batuva mu kalulu ngena ale mwefunya ababaka bangi aba independent nga nabo basinga ababibiina era nga nabo benali kati kuno yafuna ba independent 7 mu kitegezo basi ngene yupi era kati ne wamwe je mugenda okuziika era benali mbagena kujja bafuwe ebigambo feri mu kyalo nze nga munabyabufuzi sima muntu muzindaalo kubanga nange nina amagomba malala gengendako ngategena aremu nange nengugaba nenjagala bagumbe kati siyinza kumba muntu muzindaalo ensonga endala ongamye ensonga ziri bbiri lwaki tebasiima effort yo ku kibuuzo kyono ensonga esooka butamanya ignorance eyokubiri yakweyagaliza selfishness bali selfish lw'ensonga bo bakugamba nti ekisooka kyebalinawo kimala buli kibiina wekiri bali contented nekiriwo kyovola ba efforts ez'okwongerako teziriiwo eyo point eyokubiri tebamanyi nti ebyobufuzi bino gakuweebwa munno gakuweebwa munno kubanga biringa mupiira omupiira tosobola kati kufuna mupiira kuva ku goolo yo n'osalaba opponent awo nojja ng'omenya bw'obuuka engwala bwo n'ogenda n'ogukuba munda tekikyasoboka tekikyasoboka kakati wabaawo alina okuwa paasi oteebe oyinza n'okuba omusinga omusaala ku kiraabu toguteeba kakati tutwadde tulaba Real Madrid ne Arsenal wano Saka n'ateeba ne Martinelli n'ateeba okiwulidde sebo waliwo ababawadde era ng'oli tagukuwadde kati Merino yawadde Martinelli omupiira singa teyamuwadde sebo yadde tateeba ate oba onaateeba ki era singa ne Merino yagambye nti kangutwale ngweteebere tebaali giteebi baali gumuggyeko notisi era olina okuborowinga nnyo notisi z'omupiira mu byobufuzi waliwo ebikwatagana so mweyo embeera njagala okutegeeza nti selfishness kirwadde kibi nnyo kiremeseza ebyobufuzi byaffe wano okukula abantu beeyagaliza bagamba bigirwa yaani aleeta ekirowoozo neyeerabira nti gwe mwenda omulungi kakati twakubye Real Madrid ng'eyina Mbappe eyina Vinicius bonna ba ssente mpitirivu babuze abawa bateebe babuze supply okitegedde naye nga basente nyingi ku piiki kwebali akulyetinga chance evaamu goolo yabuze kati kekakunizo ketulimu nga opposition wano ate mwebali kekakunizo ketulimu wano nga opposition buli omu ayagala kwemalirira mu kwemalirira okwo omaliriza omupiira bagukugjeeko kati waliwo ekibiina ekiyinza okuwangula Museveni binafusi tekisoboka kubanga okulonda kutulaze nti ono wano waali ate wali gundi yaaliwo ansa yeye wangula kukwata buyinza kakati gungamba tewali kibiina tekisobola kati ekyo ate ekigambo modulo eyo nga bwe yakireeta ekyo jjajja asobola n'okisasulira essente kisitandingewo bwe kityo kyogamba mwana ekibuzo kye yamubuuza yamuteeka mu katego kakunizo kennyini ke yamuteekamu
kigendererwa kyo kiri kuwangula Museveni kukwata buyiyi ntiye just like that ntiye ate wagamba tojja kuddayo nga tewali electoral reforms timwanfuna bubi ngenda moko twamuyise test yaffe yekawempe final exams 2026 tuli ready twayambala kakati otugamba moko omanyi moko ezakabeerawo mu kino ekisanja mukako bye yaŋŋambye eggulu tumusajja yogera ku moko emu twadde moko nyingi ozigudde pepe mubona gito naite ebibuuzo kakati abantu bali mu kwebuzaabuza abantu bali mu katiba kange akatiba akatuufu kalina kubeera regional political empowerment abantu bakkirize tukolere wano kyova olaba n'ekyagulanyi bw'aba abala pepa gye yayita ya wano mu central region ziri yazigwa ayogera ku ya wano ayogera ku ya wano kakati siba mutuufu nzimba mutuufu so nze nsaba abantu abakulu bave mu malala tegakola bave mu malala tutambuze ekintu so wali obadde ogeza okukakatiriza nti tewali kibiina kyokka mu Uganda kisobola kuwangula Generali Museveni tekisoboka in my opinion tekisoboka anti test esooka test esooka ssebo yakusimbawo babaka kusimbawo busimbi tomanyi banaawangula constituency ziri mu bina nga kuliko bawoma n'MP bina plus wasimbawo 173 57 n'ekikumi kyagaana kitegeeza tosobola kuwangula kalulu mwena abaka 5 mu 3 oba 5 mu 7 kale nyate nga tulaba beegata simanyi oba omukyala we Masaka mukwano gwe Fortnite Nantongo waliwo n'empalanya bo beegase kweni yupi wabalabi yes nawalabi bo beegase kweni yupi nga walaba amanya gasoba wangula 2026 ekibiina ne bakyesobba anti kakati abantu bano mu Buganda toyinza banenya okweyunga kweni yupi kyekibiina kya wano tewade ba Buganda bakaluwa abalala bavudde bene gye bavuddeyo wa outside Buganda abo balwadde ba mitwe abo balwadde ba mitwe kati betulaba nga bavudde Busoga ne bajja ne beegata kweni yupi babaako ekikyamu era omusoga yenna agaana okwogera olulimi lwa ERP ng'ayogera bya nuupu sijui biki afaanagana n'omuwagizi w'omupiira agamba nti Kamuli United egenda kusamba temalira budde kangende ndaba Real Madrid okitegedde olw'okubanga Real Madrid eri ku TV eri mijozi myeru erimu abasambi ab'amannya naye nga makyala wense bw'anaggwa bwepa basambi bamutwala tolabangana ku paundi oba euro akapapula akamu bwe katokalabangako kebasasulirako omusaala mu Bulaayi abasambi bo bogenza okulaba oleka abaana baabo okukyalo tebamanyi nti gy'oli ekyo kyoyogera kinyonyola bulungi ne Uganda ligi ya Uganda tetugiraba netulaba ziririigi webale nnyo ezo tufiirawo kibanda kijjula okitege butamanya so kyekyo kyatambula zinjabisi tubula ddakiika mmeka 12 twakatambula mmekaano tekisoboka 10 tezirwawo 3 tugasukkamu tegasukkamu
kati wenjagala tumalirize ekisooka watuwa analysis eri anjagala tugende ku wenjagala tumalirize ekisooka nga tusimbuliza kweri ensinkano gye twayogerako ey'omu ekereziya okusinziira ku Genovigi Lwampuuga ne Kyagulanyi kuliko buli omu yeetaaga munne oba kuliko omu ayeetaaga munne ate ate ndaba onobozi zaake ng'agamba nti oyo Mpuuga tetukyamwetaaga namwetaaga mukimanyi nze komishona yadde ku TV nze komishona bamunjija nako ebyokusemberera mbu ye yatafusa okusemberera kwa Kyagulanyi Mpuuga Kyagulanyi yadde agamba Mpuuga wabadde odduka ng'olowooza wali odduka ng'ofute ssente z'omusongoloza siikufune bano bakyetaaga okukolagana mu byobufuzi okusobola okutambuza ensi oba tewali n'omu yeetaaga munne nga Zaake bw'agamba nti ye pulezidenti Kyagulanyi takyetaaga Mpuuga yamugoba yamunaaba yamumala anti kati Zaake bambi musajja wattu engeri gy'ataaliyo nga tutandika ekintu ate yaliwa Zaake teyali nga kitandika Zaake yali personal assistant wa Nsereko Muhammad nga tiimu ye erimu Nsereko yagitegeerera ne Katolo Bwama naye obudde Zaake yali mbaka wa parliament anti mbaka wa parliament ate nga personal assistant gwe totugoberera na Zaake naba nnono nze mbadde mmanyi ebamu ku baatandike ewa gwe nabo ne bali abalamu bamu ku baatandike nedda ssebo yali yajja kikutte nga bamumanyiro mbaka parliament ate yabeera personal assistant ate Nsereko omumanyi gwe akukwasa amasimu nasaa ku parliament nga alina amasimu nobutaga onayo Nsereko luddawa akozesa amasimu gesimulaba Nsereko omumanyi kakati talina kyamanyi bambi teyaliyo si author kivula basobola okuduulukuka bw'atyo ogambye yayogera ebigambo nego nate naye gulonanga mu efutu soja naawe simbakapa okitegedde akkirizibwa okuduulukuka bw'atyo ani amubanja obwa president amubanja Kyagulanyi ye yafuna dobaka ye mubaka tayinza nakusukkawo awo ne buufa otya tasobola okiwulidde kakati yalyogedde ki nze mbadde mmanyi abamu nti wa Mukasaka si wa Mukasaka ab'Omukasaka nno ssebo nga tetuwera tuli batono ab'Omukasaka eriyo chairman Nyanzi ne Waiswa Waiswa twali naye abo bonna balinyire tokosi abo bajjo wano juzi wano twamuleetanga Masinala ayogerere people power nga sasulwa ne $5 million ayina kyaŋŋamba oyo yali avuga akamotoka ka visita akabibibi bwe kati nga tekaliiko na mipiira yagaggawala olugaggawala era omuntu yaŋŋamba n'amuŋŋamba naye kati bannaye singa Mwami Ssenyonyi asisinkana Joseph Kony nga yeekukumya awantu ayagala kuwamba amukkiriza n'awamba mawulire ago tegatuuka kubanga oba omusuuzawo ekintu omusajja yamubuuza ekibuuzo ekyo nekifumiitirizaamu ng'oli omulala yakubuuza yagamba nti muli balalu ne mulwalira $5,000,000 yatwewuunye oyo naye yatwewuunye kakati omusajja yamugamba nti Ssenyonyi oyo ku mirembe gy'alimu n'asanga Joseph Kony agudde kava ye aswamye ejjajja ayitewo agamuyiseemu aloopera tali suwa oba agenda fukalira opposition era agamawulire gaba gatuuka kakati waliwo omulimu awo so mbadde tubadde tukyali wali eri ku Zaake ye yakubya akakule ng'agamba tetuli tetukyamwetaaga fini tetwamugoba dda nze kati kekubuuza bwengamo naye yabufuzi kubaana okulika yeetaaga munne buli omu akyetaaga munne okusobola otambuza sitwali ekisooka yali nsobi bo okwawukana it was a political mistake y'amaanyi
Buganda yadde emabega byobufuzi byayo bano okwawuka kubanga basigala beerwanyisa bakubye olukiiko wali e Masaka bampuuga olwabaka kuyege baabo babantu nga 3 abanoonyi b'obululu Nyendo Mukungwe Kimanya Kabonera constituency 2 zadde wamu kugatta n'omubaka waabwe Kakandi ne bakuba ekikopo Abedi Bwanika nga bw'omumanyi awanda ne bakuba ekikopo kakati abantu 3 bali awo mu tent banoonyi ba bululu ba commanders ku ground obakubye obajjamu ideology ya NUP obayingiza endala endulu evuga nabo ba acceptinga wo banyonyola n'ensonga lwaki okiwuli ani abafunye mujukira bali banuupu bonna abo nuko befiira ani abafunamu wangu laba ne analyst abakola analysis ngazo olutalo ku TV zino CNN zikizikiro lwa Ukraine nabagamba wade Ukraine gye balumbi naye Russia okukwata ebyokulwanyisa byayo nejja sente zeekosezza wakiri bagikutulako kakota ekendeera ddala era Russia bali bagenda mu kubisa strategy ya longevity ya law I mean longevity ya y'olutalo lwewo balukandalirize luwanvu wete rugwa bolete bitanka babikuba kati ne wano bwe tuli kati jajjanga tumututte ku first attempt akutwala mu byokuwanvuya kyobola Kyagula kyakugamba agenda mwesimbaka muwangule ebyo byokuwanvuya jajja yasinga obimanya statement ezo zimunyumira nnyo nti ngenda kujja mpangule so waliza akayogeza butamanya nti bano ono takyetaaga oli kubanga kati kiki kyategeeza mu ekyo nkugambye oli gwagamba takyetaaga oli yakubye olukiiko lw'abantu 3 nga baali babo ba commanders beerere mu tenti ezo meeting ezo zoyogera essaawa 2 nga tojjeeko onyweza bantu bo baali babo noŋŋamba nti ogenda mu maaso kati alina kyamanyi oyo muleke kyovola amawulire tegatera nnyo mutunuzaamu muzindaalo gamutunuzaamu emizindaalo nga waliwo ebintu by'ekisaazisaazi bingi mu kiseera ekyo ebintu module eyo naye nti ennyonnyole strategy and policy obadde ki biriko bananyini baabyo ebyo abo balina kulinda toyinza bayita mu war room kituufu ekyo abantu baffe babuzaabuza abantu mbu balina beboogera ebyamagezi kumbe tewali anti amawulire gawo tigamanyi kuanalyzinga olaba waggwawo invent n'osanga kamera ey'amaanyi egenze kunoonya kansani ono ava ku George Musisi nno alina ne interest olwono kanso ali awo mu kyoli so yatubba n'esente zaffe kanso ali awo batera omukola ki okitegedde ensonga eguddewo gwe batwalira kamera nogamba mwe abamawulire mwasomerawa omusajja tali mu byabufuzi oyogera ku byabufuzi mu bifo kyogireeta ffe abali mu kisaawe tuwa opinion ate ogituute wani wakanso ayogera eki kati amawulire ga wano nago galina ebizibu byago naye kati ffe ababitegeera abo ebyobufuzi mu mpolampola opima n'ogamba ono abulamu ono ajja kutereera ono katutambule kanso Nicholas Opio mbw awe rigo opinion awe implication eyekyo ekibaddewo kuki tuli musambi kamera mugireetera abasambi gwe bajjako
Anti oyo amanyi okuliisa abamawulire. Abamawulire enjala nayo nnyingi. Kati yatambuza ekiziko ekyo. Era sente ze bamawulire bokka be bazirya. N'abantu beekasa ng'ombe n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ab'e Makulubita. Kale nkutadde. Ebisigadde tujja byongerezako ku Mande. Jakola Tuesday. Abadde batulaba munsonyiwe nasuze mulumbe ndi mukoowu nnyo era nabakoze eki nzize neewalula bwewaluzi naye namba eri 772 849088 ne 704 965 446 zombi zikola bulungi nnyo ziri mu mannya gange mukkirize tunaddamu enkya oba tunaddamu next week. Bebale nnyo bebalire ddala. Abali side zeeyo nga baagala okuziika tubalagiridde watuufu. Tugenda kuziika bw'otuuka e Kamuli mu town waliwo gye bayita Kagulu Road. Waliwo olugenda e Bukungu n'olugenda e Kagulu. Kagulu ku lusozi. Kakati lwokwata olugenda e Kagulu Road. Yes, ogenda 30 kilometers from Kamuli town. Maramu naye Maramu mulungi atambula. Olumbe luli ku kyalo bakiyita Budoola, luli ku main yennyini. Main y'oluguudo. Bakiyita Budoola. Mujje tuwerekere omusajja oyo. Mungu amulamuze kisa. Wonna wadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano ne Jeno Bigirwa Moses. Abadde mukoowu ojja musaasira naye kirungi ebigambo bivaayo bulungi. Akuume atakumira mpeera. Anti kati Zaake bambi musajja wattu. Engeri gy'ataaliyo nga tutandika ekintu. Ate yaliwa. Zaake teyali. Nga kitandika. Zaake yali personal assistant wa Nsereko. Muhammad. Nga tiimu ye erimu Nsereko yagitegeerera ne Katolu Bwama. Naye obudde Zaake yali mbaka wa parliament. Anti. Mbaka wa parliament atenga personal assistant. Gwe totugoberera na Zaake. Naba nnono. Nze mbadde mmanyi ebamu ku baatandike. Ewa. Gwe nabo ne bali abalamu bamu ku baatandike. Nedda ssebo. Zaake yali. Yajja kikutte. Nga bamumanyiro mbaka parliament atebeera personal assistant. Ate Nsereko omumanyi gwe. Akukwasa amasimu. Nyamulwe nasaa ku parliament nga ina amasimu. N'obutanga ono serikali luddawa. Akwasisa amasimu gesimulaba. Nsereko omumanyi kakati talina kyamanyi bambi. Teyaliyo si author. Kivula basobola okuduulukuka bw'atyo. Ogambye yayogera ebigambo. Nego n'ate naye gulonda nga mwefutu soja naawe simbaka. Okitegedde. Akkirizibwa okuduulukuka bw'atyo ani amubanja obwa president. Obwa president amubanja Kyagulanyi. Ye yafuna dobaka. Ye mubaka. Tayinza na kusukka waawo. Ne bufuutya. Yasobola. Okiwulidde. Kakati yalyogedde ki? Waayo mpadde mapya. Nze mbadde mmanyi abamu kuba. Nti wa Mukasaka? Yo wa Mukasaka. Si wa Mukasaka. Aba Mukasaka nno ssebo nga tetuwera tuli batono. Ameka bakyali. Abo Mukasaka. Eriyo chairman Nyanzi. Ne Waiswa. Waiswa wa Mukasaka. Waiswa twali naye. Abo bonna balinyire tokosi. Abo bajjo wano juzi wano. Kubanga mumujja yagenda ku spokesperson. Twamuleetanga Masina ayogerere people power. Nga sasulwa ne million 5. Wangamba ninewunya. Ayina kyangamba oyo. Nti yalesewo akalimu. Ajje mu yali avuga akamotoka ka Vista akabibi bwe kati nga tekaliko na mipiira. Nekati sebo leader opposition. Yagaggawala, olugaggawala. Allah. Era omuntu yaŋŋamba n'amuŋŋamba naye kati bannaye singa Mwami Ssenyonyi asisinkana Joseph Kony nga yeekukumya awantu ayagala kuwamba amukkiriza n'awamba
mawulire ago tegatuuka agamawulire gatuuka butereevu kubanga oba omusuuzaawo ekintu omusajja yamubuuza ekibuuzo ekyo nekifumiitirizaamu ng'oli omulala yakubuuza nti muli balalu ne mulwalira $5,000,000 yatwewuunye oyo naye yatwewuunye kakati omusajja yamugamba nti sennyonnyoyo ku mirembe gy'alimu n'asanga Joseph Kony agudde kava ye aswamye ejjajja ayitewo agamuyiseemu aloopera wata talisuwa oba agenda fukalira opposition era gamawulire gaba gatuuka apartment zonna ziba zigenda kukoma wansi ziba tezijja kutuuka nga wabadde azaaga kakati waliwo omulimu awo so mbadde tubadde tukyali wali eri kuzaako ye yakubya akakule ng'agamba tetuli tetukyamwetaaga fini tetwamugoba dda nze kati kekubuuza bwe nga munaye yabufuzi kubaana okulika yeetaaga munne bakya buli omu akyetaaga munne okusobola otambuza sitwamu ekisooka yali nsobi bo okwawukana it was a political mistake y'amaanyi Buganda yadde emabega byobufuzi byayo bano okwawukana kubanga basigala beerwanyisa bakubye olukiiko wali e Masaka bampuuga olwabaka kuyege baabo babantu nga 3 abanoonyi b'obululu Nyendo Mukungwe Kimanya Kabonera constituency 2 zadde wamu kugata n'omubaka waabwe Kakandi ne bakuba ekikopo